Omugenzi ategerekese nga Brian yakedde nga bulijjo kakalabya emirimu gye kyatategedde nti olunaku lw'olusembayo okuba ku nsi nga mulamu. Kigamba nti ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ekyuma kyakozesa okuyuza emiti kimusimattuse ne kimusala obulago. Omu ku bakozi ategerekese erya Badru nga badde akola ne Brian atubuulidde nti ono abadde alaajana ng'avaamu omusaayi mungi era ng'agezezzaako okumuyamba naye nga buteerere. Ngenza okuwulira mashini ng'ekoze eki ng'ebuuse. Bw'ebuuse n'akyuka waati ng'akola ki agiwaanise okubeera nga yeetaasa. Ngenza okuwulira nga mashini akoze eki agitadde egudde wansi. Nadduka ng'ajja gyendi kati wadduse ng'ajja gyendi n'akola ki n'ampitako n'agenda. Ngenza okulaba ng'omusaayi gukola ki gutiiriika. Ngenza okukwatawo mu bulago nga ndaba omusaayi gukyajja ki mungi nga guyitamu obuyisi ku mukono. Abakozi abamu batubuulidde nga ne bakama ba Brian bannannyini kampuni eno bwe batafuddeyo nnyo okumuyamba kyokka bano era bagamba nti nabo bakolera mu mbeera mbi. Baba yakyalina bennyini bwe balabye ng'agudde wali ati ne baagala otugoba ffe tudde tukole ki tukole naye nga ate munnaffe ali wali wansi akoze eki agudde. Kati ze ne mugamba boss bakuyita kati yagenda n'atuuka n'alaba musajja accident yalaba n'amala n'atema n'akola ki n'aviira n'agenda. Yabadde baagala omwana gwe tukola naye yaba atwalamu omulwadde mashini gwesazeeko obulago mu ddwaliro ate nga mu ddwaliro ye mwennyini yabadde alina okukwata ssaawa eyo mmotoka amutwala era bulagajjavu bwe busse omwana ku supidi. Nange yansala omumwa naye tebampowadde ekikumi yansala omumwa namubuuza kati ani agenda kunjanjaba n'agamba gende weejanjabe. Emashini weekutema omukono bakusindikana ne bakutwala ku erona bakuwa olusa 5000 transport wotuuka ku erona bakulekawo bulesi ate womala ennaku 2-3 nga tokola wokomawo wano go wano tewali waaka. Tebatuyingiza mu NSSF ate ekirala omusaala mutono kati bwe bakusanga ng'okozeewo mistake bajja ne bakusala bamutwalo olumu olunaku oba okoze 10,000 ne bakusala omutwalo. Babakulembeze mu kitundu bagamba nti gavumenti esaana eyingire mu ngeri abakozi gye bakozesebwamu mu kampani ez'enjawulo. Njagala okusaba gavumenti efube nnyo okulaba ng'esigala erondoola amakampuni gano okusobola okulaba nti ddala bakola ebakkaanyaako nga bagiwa layisinsi eyo ddala mutuufu byetuukiriza oleme kutuwa butuuzi mu ofiisi abantu baffe bafa ku gulawundi. Poliisi okuva ekisoga ng'ekwataganya n'ey'emukono etuuse okukakanya abakozi era adumira poliisi ekisoga Christopher Kasajja alabiddwako nga weeyaweeya abantu bano. Omulambo gwa Brian gugiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Kaweefube waffe okugerako ne bannannyini kampuni eno abakyayina agudde butaka kubanga batwebalamye. Abakozi bonna balagiddwa okufuluma factory eno era nga ekifo kino kati kikuumibwa magye.